ku nsonga za Pheobe. Abantu Pheobe bamuyisizaamu eggaali nga bagamba nti lwaki yeewuuba okusaba ssente z'omukolo. Abantu abo bali bakoze ku mukolo oba baagukola ddi okitegeera bayinza oba ekisooka tebakolanga ku mukolo ate oba nga omukolo gwe baakola gwadda kubanga nze at least nakolako ku mikolo ebiri kati omukolo ogwedda ng'afumbira Sheikh Muzaata si gwe omukolo ogw'essaawa zino ebintu byakyuka dda and much as nze Pheobe ndudde nga muwakinga omanyi ffe tubeera tulaba era nze nsasira abaana abakozesa obi social media platforms zaabwe naye oyo omwana azze yehandlinga bulungi era yagendera wajja kulaba gyagenda okutuuka. Pheobe tavuma muntu akola mirimu gye ne kati omuntu n'abeereyo n'avuma omwana oyo weewunya n'okwewunya n'ogamba ddala ddala abantu baagala ki naye nga tuze ku kyombuuziza nti omulembe guno osobola okuba nga kati nze kagereze ku mukolo gwange nze nakola omukolo gwange ng'ebintu byakyuka nga mami wange sinza muga nti mami omanyi nti njagala nti mu budget mulimu decoration wa miliyoni 7 tugeze ayinza ogamba omwana mulalu miliyoni 7 ye maama amanya bako balina okulya emmere ayina kunoonya nnyanya amanyi bya mmere katonda ngeri kati oyo omwana ayina banne simanyi waabwe naye kati Allah agenda najja n'akusitula n'akuwa omulimu nga banno bajja kujja ku mukolo gwo ensi yonna ejja kujja eraba omukolo gwo expectinga kusanga bintu birungi kakati ate gwe sente ezo tozirina kati gwe sente tozirina olaba naffe baatusondera sente nze nalina group singa 10 nga nina ey'oku mulimu nga bonna bampa ate nga mpa muno tamanyi nti nina group endala kakati gwe Pheobe mwagala akole ki kubanga buli anajja n'alya supu yekka mu musowaani ajja gamba banange Pheobe muzibu ne tutalya nnyama omukolo yakola gwaki wallahi kyogereko ekintu ekyo ate omukolo gufa mmere nkugambye abagenyi bageyi ku bantu abagenda okujja ku mukolo gw'oyo omwana 90% bagenda kujja kugeya kulaba ayambadde ki azinaatya simanyi bayimbi ki abazze brand visibility nti wanajja n'akuwa goma siyo ina okuteekawo kamera nti gwe wayambazza Pheobe okitegeera nga wanabikwera mu nkukutu abatafunamu kati omwana bamunenyeza bwerere kati nga yamuwa juice era ndoze yamugamba nze teeka wali akapande kange balage nti nze nkuwadde juice kati nga ye Pheobe agenda okufuna juice ye tebimukwata kazilonga ze omuwadde juice gwe nina wakutadde mu kamera so nze bamukriticize nga balimba nnyo wano mu Africa tetulinga bazungu bwenda bonna mazo baleta ate bonna balina okulya kati abo baliawo ne bakwana bakati bukeddeyo negenda Bella Vision Group omwana gyakolera banalya kibwedda alina obbaliisa singa badde Pheobe yakedde nkya nasonda ebintu bawe byanaleeta ku buku awo nange ndandimugambye nedda oyiseewo obaawo bwe batategeera bulungi abaleka tebakitegedde ndoza balowoozezza nti asonda bintu bye bagenda omuleetera kyeka kye balowoozezza naye nga kakati ayinza obbanga neeka nga teri nnyo nnyo ssente ziri awo yewe abyowe banakuwa ssente mmeka nze gambye nalina group singa 10 ku mulimu nga bampa ogumu ku university nga niwe bampaayo nalinawo ne group y'abakadama bampa ssente in fact twafuuka ddala family subuhana nze bampeera ddala ssente Mumuleke bambi omwana ategeka omukolo olaba n'abasajja abakulu kyabazinga kabaka wa Buganda abantu abasinga ebitiibwa mu nsi babasondera omukolo lwa nsonga kisigama nti tebalina naye balina okuliisa abantu banne bantu tebaliisika okitegeera ate bwa Pheobe akoze bulungi tanaba nakusonda oba naye abadde waddembe okusonda naye tasonze nagamba naye munyambeko takikose obeera mwami wa serabu naofu. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media eze Hadija Kigozi mbeera ne Dr. Hajat mu nsonga z'abaana abawala
n'abakyala mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga Juma Karim olunaku lwa Friday mukulikeeyo gye musaalidde tulage ku Hajat wafaanana bannange bannange abalungi nze ndi mugole paka omwami walinzizaako naye nga tebannawasa namba 2 nze ndi mugole abali ku HK Media mwebale kubanga mutulabako tubaagala nnyo mwebale kukola mwebale kusaala mwebale kubanga buli kiseera muba mutulindiridde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Banayi bajikuza nti BBH Travels tembeerabira bano bakolera visa ekutwala Dubai ngeri very discounted bakubireko ku namba y'essimu gy'olaba wammanga aba platinum wellness spa bagamba spa yaabwe nnungi nnyo. Hajat okozaako ku spa bangamba mbu nnungi for skin sauna muno mubeera omuliro n'ofuna ebbugu badde sinnagimanya bulungi nti neekola skin bwe kyetaaga nkutwale poza amajaani gaagano gali wano ono bamuyita nacho T-Hub akolebwa Dubai awo be bamuweereza wano e Uganda bagamba nti gwalina baby fat weeraliikiridde omubiri tegenda kuddawo osobola okugezesaako ku ddagala lino ddungi nnyo Hajat. Oba nakuwayo kakakebo sokogezeeko ogwana mbuulira mazima ngenda kuwayo akakebe then ojja kumbuulira results ziri zitya naye Hajat togaana okulinywa onywera amazzi ganyogoga mukasita olimpa nja kulinywa ombulire mu mwezi gumu osazeko kilos mujja kuba nammwe munda babatulaba be banaatubuulira nti kiri kitya. Okay, Dr. Ndudde okulaba happy new year. Really? Yes. Oh my God, happy new year too. Nakulose ng'ogamba nti n'oyo Hadija yantama teyeesiba katambaala. Kirabika ndowooza nabyogera my souls. Wabyogera? Emyoyo gisinkana n'ebika omwoyo gwange gwabyogera. Wabyogera Hajat? Kirabika. Oyina gw'obinyumiza. Sinyumya nnyumya n'abantu. Just walaba kifaananyi kyange n'ogamba. Kino kyolaba kyoba tekyebikkirira ndowooza. Omumpizaamu eggaali mu mutima. Jati omwaka guno okusuubiza inshallah ebintu bijja kukyuka. Mpola mpola Allah ajja kulungamya mpola mpola. Mungu yalungamya. Ekirungi osaala mpola mpola. Amiina inshallah. Hajat kati tuludde okulabagana omwaka guno ebibaddewo bingi nahostingako omukyala emabegako awo ng'alina omwana alina ekizimba yamuzaala n'ekizimba ne tumutwala ne bamusala ekizimba twagala okubaza abantu abatuyambako ku olwo ebibuuzo bya primary 7 binatera okukomawo katona mbuuza bibuuzo naye naye weebale nnyo kubanga ekiro twayogedde zabadde sawa si 7 ng'oli mu ddwaliro n'omwana oyo nabadde ndiyo n'omwana oyo nenga bannange Dija ng'akola bambi njagala mbakuumeko olina omutima omulungi saba nedda munnange era si buli omuntu yakola obuvunaanyizibwa I can't take it for granted webale kuba na mutima bulungi na buvunaanyizibwa tusaba emirimu egyo gisangeyo ku yaumulkiyama amanyi abantu b'ensi beerabira oyinza osanga ekiyiwala ne kikuwalampa naye nga tekirina gwe kyali kiyambye mu nsi naye omuntu okubeera mu ddwaliro 7 nze neewuunyiza ne ŋŋamba omwana nga akola ogw'ekiro anti nabadde nina okusooka ndaba omwana condition gyali mumanyi abannayuganda bazibu ojja okuyamba omunnayuganda n'obanga zizza omusango anything can happen ono baby gwe tudiringa naye ali 9 months okitegeera yes kati oba olina okubeerawo olabe process egenze etya omwana bamumaliriza and you make also sure nti abantu bano batuuse bulungi awaka okitegeera munaye bino nabyo tubikola naye Hajat birimu risk ojjukira omuwala eyatuyisaamu eggaali abannayuganda tebasiima omuyamba n'obeerera ddala ng'omuntu azizza omusango so okwewala ebyo byonna you sacrifice time kati yagenze I don't feel the pain nti nabadde ntunula ekiro kati already obudde bwayiseeko nakikoze nakimaliriza ne making sure nti everything is in place. Allah akusiime. Amina. Jati nakulabye ovuddeyo okuwolereza mu comment section nembeera interested otunyonyoleko mu kamera ng'oyogera ku nsonga za Pheobe. Abantu Pheobe bamuyisizaamu eggaali nga bagamba nti lwaki yeewuuba okusaba ssente z'omukolo.
abantu abo bali bakoze ku mukolo oba bagukola ddi okitegeera bayinza oba ekisooka tebakolanga ku mukolo ate obanga omukolo gwe bakola gwadda kubanga nze at least nakolako ku mikolo ebiri kati omukolo ogwedda ng'afumbira Sheikh Muzaata sigwa omukolo ogw'essaawa zino ebintu byakyuka dda and much as kati mbadde nkugamba nti emikolo gyawukana nti kati ayinza okuba oluusi acriticizing omwana oyo mbulakyanoonya ssente nga yakola omukolo byadda okitegeera ogw'omukyalo kati byakyuka omulembe guno ekisooka oyo omwana celebrity ate sigooyita okubeera serebu ne Allah yasitula gwayagadde nassa gwakoze eki gwayagadde kubanga bangi abamwegumba n'abatatuuka waali okitegeera bangi abantu abakulu abastrugglings okubeera nga ng'omwana oyo naye nga tasobodde nga mukama tannakimutuusa ng'oyinza nava mu nsi nga tofuuse mwana oyo nga tofunye burandi yadde ogisemberera nzijukirawo wangamba nti nina omuwala Adija gwendaba nzijukira message eyo wangamba nina omuwala gwendaba agenda okufuuka ekirala mu ggwanga wallahi nakikugamba nze Pheobe ndudde nga muwakinga omanyi ffe tubeera tulaba era nze nsasira abaana abakozesa obi social media platforms zaabwe naye oyo omwana azze yehandlinga bulungi era yagendera awajja kulaba gyagenda okutuuka Pheobe tavuma muntu akola mirimu gye ne kati omuntu n'abeera eyo n'avuma omwana oyo weewunya n'okwewunya n'ogamba ddala ddala abantu baagala ki naye nga tuze ku kyombuuziza nti omulembe guno osobola okuba nga kati nze kagereze ku mukolo gwange nze nakola omukolo gwange ng'ebintu byakyuka nga mami wange sinza muga nti mami omanyi nti njagala nti mu budget mulimu decoration wa miliyoni 7 tugeze ayinza ogamba omwana mulalu miliyoni 7 ye maama amanya bako balina okulya emmere ayina kunoonya nnyanya amanyi bya mmere katona ngeri gy'otandika mugamba simanyi ate decoration mbw ate simanyi ate buno obutaala obuliko mami obitegeera simanyi anti chandaliya tajja kubitegeera by'oyogera kati oyo omwana ayina banne simanyi waabwe naye kati Allah agenda najja n'akusitula n'akuwa omulimu nga banno bajja kujja ku mukolo gwo ensi eno ejja kujja eraba omukolo gwo expectinga kusanga bintu birungi kakati ate gwe sente ezo tozirina kati gwe sente tozirina olaba naffe baatusondera ssente nze nalina group singa 10 nga nina ey'oku mulimu nga bonna bampa ate nga mpa muno tamanyi nti nina group endala kakati gwe Pheobe mwagala akole ki kubanga buli anajja n'alya supu yekka mu musowaani ajja gamba banange Pheobe muzibu ne tutalya nnyama omukolo yakola gwaki wallahi kyogereko ekintu ekyo ate omukolo gufa mmere nkugambye abagenyi bageyi ku bantu abagenda okujja ku mukolo gw'oyo omwana 90% bagenda kujja kugeya kulaba ayambadde ki azina atya simanyi bayimbi ki abazze decoration yatambudde atya toilets zabadde zitya byebigenda obbaleeta kati alina okutrainga okulaba mbi ngaali on point okitegeera ate bamulaba nga asaba kati oyo omwana yeekumye bulungi abantu bagala ku identifyinga naye ojja kusanga tugeze ng'omuntu atunda gomasa muga Pheobe jangu okwegomasi ku discount naye nga ajja kwagane brand mileage brand visibility nti wanajja n'akuwa gomasi yo olina okuteekawo kamera nti gwe wayambazza Pheobe okitegeera nga wanabikwera mu nkukutu abatafunamu kati omwana bamunenyeza bwerere kati nga yamuwa juice era ndoze yamugamba nze teeka wali akapande kange balage nti nze nkuwadde juice kati nga ye Pheobe agenda okufuna juice ye tebimukwata kazilonga ze omuwadde juice gwe nina wakutadde mu kamera so nze bamucriticizing nga balimba nnyo wano mu Africa tetulinga bazungu abazungu okola okwanjulako oba embagayo nga muli maama ne taata naawe ne bbaawo oba ne famire y'omulenzi kugambye abo ng'ate balala nnyo bali mu kolufirikamu katono naye abazungu ye family ye mama taata n'abaana be okitegeera ni wano mu Africa mukwano olaba nze olaba nali nfumbira omulundi ogwokubiri naye nga buli jjajja anko baani baagala ngene mbasiibula nti omwana tanaba kujja eno twawulidde ageze watata gundi wano nga tannatuka kati Pheobe ali mu kusiibula kika kyonna oyo nayina transport yamujja bamumuwadde olina okusiibula ensi yonna ng'ogenda okufumbira no mu Africa buli omu namanyi omwana yagenze kati abeera wagundi ezo zonna ssente zezigenda omutambuza bw'otayite ku mukolo anti gwe tonnafumba mubeerawo ne muvuma abantu onoofumba ejja ntegeera Pheobe kyaliko wanaamala bonna ayina okubayita kubanga otayita mwana wa kizibwe gwosimaa mwana
anti yempalana mu kika oli mutunulako otya nga tewamuyita ku mukolo gwo naye nga omukolo gutegeeza kuliisa kati wano woosuulira kaadi kwako kwe kuba okusiibula si kusuulasuula nze najje naziweza ne bagamba baagala kundabako nti nnyabo yokulu mugambe ye muofiisi abeeffe tumuzaala kaadi twajebe ntwagala mumulabako neŋŋenda ne mbagamba munnange kaadi nagyesa naye bansonye munnange enzuuno ngenda fumbirwa byebyo Africa bwetyo bonna bonna maze obbaleeta ate bonna balina okulya kati abo baliawo ne bakwana bakati bukeddeyo naye negenda Bella Vision Group omwana gyakolera banaalya kibuda alina obbaliisa singa abadde Pheobe yakedde nkya n'asonda ebintu bawe byanaleeta ku buko awo nange nandimugambye nedda oyiseewo obaawo bwe batategeera bulungi abaleka tebakitegedde ndoza balowoozezza nti asonda bintu bye bagenda omuleetera kyeka kye balowoozezza naye nga Pheobe asonda bintu byakukola ku mukolo ewaabwe ewaka ewaabwe munaatuza meeting ewammwe kakati ayinza obbanga neeka nga teri nnyo nnyo ssente ziri awo ye abyowe banakuwa ssente mmeka nze gambye nalina group singa 10 ku mulimu nga bampa ogumu ku university nga niwe bampaayo nayinawo ne group y'abakadama bampa ssente in fact twafuuka ddala family subuhana nze bampeera ddala ssente nze dijja nagulago masinga 10 ezimu saazambala anti buli yafulumanga nti sooka ojje nensooka nenjigula okitegeera nga njagala nnyume kubanga ensi eri ennindiridde kayina Pheobe naye ntegeera nze pressure gyaliko nti bambi ayagala ba best asanyusa abagenda olaba omukolo gwe kivula anoonya akasente buli wamu ategekera abantu tunyumirwe ffe abagenda okubeera ku TV nga tugula bweba ku TikTok so sitasonda bintu bya musajja yiga kati newabeera Jati, naye baasa ya Pheobe gye mutwalira. Kabaasa ke. Mwede ka contribution. Naye olina omutima omulungi kyenva nkwagala bambi. Mwede ka contribution bambi. Afune kyagulamu. Oba kanagenda ku make up. Oba nagulamu kagatto nze kyemwagaza ku nyuma. Ankawanike bulungi. Akalabe bulungi. Tukamdewa ajati Kulthum. Mwagali bambi and I wish her all the best. Niwabula kyemukuutira taleetanga matches tuwagidde omukolo gwe yatuba followinga taleetanga ensonga za bbawe ku social media okitegeera ayimiriranga ne bbawe mu nsonga yonna omwami wamunyiiza nga tajjanga n'atubulya mbu ate bbawange simanya yankubye sibe twayombye simanya biki ebyo tabituleeteranga era nja mugamba girl child weetereze nyamuyisaamu eggaali ensonga empya zimalireyo waka Ate by the way abantu comments zo baziraba zibanga posts zennyini. Abanga abantu banfollowinga n'abatanjagala babeera okubala nataddeyo ki. Tayina yatakwagala. Munanga abantu mu nsi bazibu mulu abeerawo just nga takwagala. Nga just takwagala n'ogamba kati gwe batonjagala gwamanyi. Nga just omuntu takwagala. Nekimunyiiza Jess kubanga gobeera musanyufu mbwayagana wabeerawo ng'okaaba yisima yafa katakyaseka okitegeera so mune ebyo tumwagaliza obufumbo obulungi tumwagaliza omukolo omulungi tumwagaliza afumbire eddala ayimiriranga ne bbawe mu buli nsonga tatuleetera ebizibu bya bbawe ku social media kubanga ayinza ogamba mbu ninako bafaani bangi ajja tunyumize nti ate munange nabasita twatabuse simanyi biti ate mu kisenge omusajja alibwa ekya ku social media ku abantu abasinga si bafumbo abalala bwabalema abala tebafumbirwangako ne be babulirira abafumbo abala be bawasa n'okuwasa ng'oli yakwata omulenzi namuteeka mu kaziga awo yali mu kubulira abantu be bawasa natamanya nti omuntu agenda ofumbira ayita mu protocol okitegeera so mune Pheobe tumubuulira kitageza nga natuleetera ki nga watatutabye ebintu nga bya bbaawe ffe twagala atulaga ebirungi byokka omwami we naye tumwagala ayagala Pheobe waffe kyetumwagaza teri kirala Hajati abantu babadde confused ku nsonga ya Pheobe okubeera nti asonda ssente ndowooza nga balowooza Pheobe asonda bintu bye bagenda okuleeta ewaabwe. Pheobe tanaba kusondako ku bintu bireetebwa waka ssente zasonda oba ebintu byaleeta bye bigenda okutegekera emikwano gye baganda be abako okitegeera ebintu byokuliisa abantu bizibu oyinza ogamba abako nti mujje ensanvu kati ffe twayita abako nsanvu bajja 3
ne gw'otayise watali ajja kunyiga so wambi omwana bamuleke ategeka omukolo ati akaseera k'emmere kazibu nze ku mukolo gw'ozijukiranga owa security agamba omukyala omukulu nja kubba oluyi anti simba layini omukyala omukulu ng'aganye osimba layini so ebintu by'emmere bizibu so omwana bamuleke oba nattante mmeka abantu balye basanyuke kibana Pheobe yatukolera omukolo bwe bagenda omugeya bamuleke bambi omwana ategeka omukolo olaba n'abasajja abakulu kyabazinga kabaka wa Buganda abantu abasinga ebitiibwa mu nsi babasondera omukolo lwa nsonga kisigama nti tebalina naye balina okuliisa abantu banne bantu tebaliisika okitegeera ate bwa Pheobe akoze bulungi tanaba nakusonda bana abadde waddembe okusonda naye tasondanagamba naye munyambeko takikose obeera mwami wa serebu nawe ofuukirawo serebu so omuwala we bamuleke tebaddamu ocriticinga mu mbeera mbi bamusabire alla amutera omukisa mu bufumbo bwe twalabye bambi mukazi wattu nga ndowooza agenze mu photoshoot ya pre-mikolo ng'alaga ba bridesmaids be twalabyemu bannakankaka n'abaana abalala abantu ne bavaayo bambi ne boogerera Pheobe nga bagamba nti ate bamaidi balonze tebamusaana kuva ddi abantu nga be balondera abagole ebintu ebyo tebakolanga ku mikolo kankubule ne bamaids babalonda batya ojja nobeera n'emikwano gyo nga mingi naye bamaids bano bye bimuli byo ekitegeera bamaids bano balina role nnyene nnyo mu mukolo gwo nti abawala bwe beeteekamu ssente hadija osobola okubeera ng'oli mukwano gwange naye nga olina kugamba nti hadija tulina ogambye pre-photoshoot ongambye ate hajja sirina ssente za make-up kati gwe mba sikuleeta ku bamaids bange ate kati sirina mafuta gandeeta kuba oba tojja kusobola kati naye ayinza oba mikwano emingi yalabye nga bwe bajja omubeererawo okitegeera bwe bajja okusobola okwessaamu ssente nga wanagamba nti nakankaka nti jangu tugende mu pre-photoshoot nga ajja kujja buzi ng'ateekayo kasente ng'ebintu bitambula kati bo abantu tebamanyi biki bye boogera kigeraageranya n'omuntu akuyise ku mukolo n'otuukayo n'atandika okugamba bazze buzi kulya mmere bazze ne balya emmere ne batambula ne bagenda nga takibaze nti nno omuntu okujjira ku mukolo yeetaddemu olugoye yeetaddemu amafuta ne time okitegeera nze wojja ku mukolo gwange wadde tewampadde era nga bamune webale kujja kubanga oba weetaddemu amafuta go oba weetaddemu ka make-up akagoye koonoyambala kubanga this is a traditional ceremony si gwe guno omukolo mbupate buli muntu ayambala kyasanze mbujiini mbukanombukano abaana bave ne ku bintu by'emikolo abo abaana bacriticizing omukolo gwa munnaabwe tebamanyi kyeboogerako ate nze ndowooza ekintu ekiba mu mwoyo omulungi genda mu inbox y'omuntu mugambe neze mbadde nteesa bwe nti akunnyonnyole kubanga mulimu abantu bakufaananya endowooza batajja kutegeera batajja mutegeera baloze mbu byeyogera gwe mugezi ennyo by'oyogera essaawa eyo kyeŋŋambye nti genda mu inbox ye ayinza okunnyonnyola ojja mu inbox nze beere njagala nnyo omuntu ojja mu inbox yange naŋŋamba era nkurespectinga nnyo lumu nateeka vidiyo eya shake ng'era eyogera ku bya Christmas n'emmenko oba wagiraba ku gundi yange ozeba nti tezikyaliyo wali abantu babiri bajja mu inbox ne baŋŋamba hajati bambi tubadde tukusaba ojjeyo vidiyo ezo kubanga abakristians bali mu kusanyuka bacaccalaza olwokuba nti bajja mu inbox ne mbagamba kale ku lwalira tusaba Allah tuwemu obulungi kanzidiriitinge ne nzijjayo okitegeera ntubaze mu inbox ate ayinza okuwuliriza nakunnyonnyola nti naye naleese ono kubanga ajja kweteekamu akasente naate wona ojja n'omugambira ku social media tajja biwuliriza ajja nabbateekerako ddala lwampaka aleete n'abalala abasingako naawe kati ntanda kijja osibirira Pheobe gwe nga nze kwagala bbaawe ayagala ebbaawe kupaka kuwulira bubi kitegeera kagambo bubi paka eno kawempe kuwulira bubi ayagala omwami we tekyemuga ebbasayo nze njiina munnange ajja ti agimpadde sawa gimutuuseko bulungi oba nagulamu kagatto oba make-up oba kiki kyonna bambi kigatte ku mukolo gwe nze mwagala kimu asanyuke anyumirwe
ffe tugulinze ku TikTok kunyumirwa kuba kalulu. That's our girl. Oluusi nnyinza obutajja kinasinza nti simanyi mukolo gwaddi. Ayinza okumpa invitation already ndi committed. Niwe naba siri committed awo. Kwogera naku za mwezi nga tampadde lukusa. Okay. Atolaba. Yakituufu. Kozi yampeereza mu inbox naye teyaŋŋambye mbobambu. Lindako. Bana yalayika tannakyogerako anywhere. Sinaba kuwulira. Naye nga babbe Pheobe mukwano nkwagaliza buwanguzi buli mbwa n'olunaku lwayo temumutunuulira nnyo. Namwe bambi abali etubasabira mufune abaami yesanyu ly'omukyala wallahi abaami abanabaagala bambi Sabisa mukwano. Nze buli muwala wallahi kakwe buli muwala gyali musabira birungi kubanga nze menki tuyitamu ng'abaana bawala gwokulira bane abaana bawala basoomoozebwa mutemumanyi ngoyinza oba omanyi bizibu byo ne kati nze mpuliza ebyenjawulo n'ogamba ya rabbi nga tayali ebibyo ate bisinze ku byewoli bye nawuliriza eggulo ne mwenna mbasabira mufune essanyu kitegeera essanyu ly'obufumbo ddungi nnyo kivuga nti eddiini etugamba nti marriage is bagamba nti nno ekiri eyo mbu kitokota si kibi kajanja hadija buli wamu waliwo challenges kati kyogera mu media muno tulina mu challenges ani akozesa mukyala buli wamu nabo aboogera eyo gye bali eyo nayo balinayo challenges so tolowooza nti olina gyojja okusanga malayika ku nsi kunsi tekuli malayika n'aboogera ebyo kati waliwo oba yali aŋŋamba biki ne mugamba yaŋŋamba mwapadde bwetime nja kwawukana ne bba wange ne mugamba munnange ku nsi teri malayika naawe gy'oli si gye wasookera Aja tiyagamba atya yajja nakomenti nga munkwadde bwetime ojja kwawukana ne bbaawo nemugamba ne munsi teri malayika naawe gy'oli si gye wasookera so wenna banjawukanye ne wange oyinza n'okwesanga ng'oyagize komenti nze nga talina nga bambi talina munaye abantu ababeera mu comment section babeera n'obulumi babalaba nga mudigida mupostinga nga ye atudde emyaka n'emyaka gyalinayo yadde amugambako nti we nkusabira ofune golowooza abaawulira atya oleeta ogunuguno okukuba posti yaja ati noga ye bano balina okwawukana oba twawukana nga twawukana kasamba nga nasanyukako kati mbeeraawo olina okusanyuka okwawukana we kujja nkogamba alhamdulillah nga ate onoonya omulala kati obeeraawo weekubagize mwanti tujja kwawukana kati weotayawukane tugeze muyinza obutayawukana so tuleka kubeeraawo kulowooza bitannajja wama Pheobe janjawaza yagala omwami opaka kuwulira bubi bannaye hajati kati entanda gy'osibidde Pheobe ayagala ebbaawe paka kuwulira bubi akagambo kokuwulira bubi katuuse nekawempe katambula buli wamu mwatuteerayo obufaananyi nabulaba nga muyingira omwaka ng'oyambadde gomesi ya papo tuyingira mwaka twabadde ku gundi siwa wano juzi ng'omwaka gwakatandika byabimu ku bifaananyi byammwe ebyasoose mu mwaka bye byasoose kyala nze mbagoberera mbambalaba nga wanyumya nnyo bale kusiima jati toyagala nnyo gomesi naye gomesi zikunyumira nkulaba nnyo mu mishanana okusinga gomesi emishanana mba ngenze nga nkyadde wa mwami egyo gyonna emishanana gy'oyambala obeera okyadde Rwanda mba ngenze kusaidia mwami wange nekakulaba mu mishanana emirundi nga 6 anti baba n'emikolo kati nze omwami wange ewaabwe balina abawala bangi abalenzi batono okubawala kati baba nnyo n'emikolo bafumbiza simanya kukyala kuno kufumbirwa ebityo afumbirwa mu famire ey'omukisa balambo tebagenda kusumbuwa abalamu abatali bafumbo bano bange bafumbo ate bonna bawala bato bali hard working bonna basomye balina emirimu gyabwe bambi tebalina buzibu ate ndoza babantu abanyankola aba westerners balina laavu kubanze ndaba banjagala bandabira eri essanyu neribatta kati I make sure nti mbangenda kubukwene saidi y'omwami wange mushanana naye gubanga mukolo omulala gomasi kati gomasi yange yapopo gye walabye gye nagabiramu ebirabo
omwami wange olinamweramu ekirabo anti ffe ngoye zaffe twazigula ezaffe twazitungisa nga zaffe kati ziyo olumu nenyambalako nentereka nagula engoye nyi ati omukolo gwanteka ku pressure soko mbulire kyakyasinga ennyo okussa ku pressure ng'otya abantu okwogerako abantu baŋŋamba nnyo baagala bayiba abantu bampa nnyo ssente nze nkugambye nalina group singa 10 nalina ne group y'abantu mu Europe nga bampa $, basuulako $. Waliwo omuwala eyaŋŋamba Hajjat nkwagaza ekintu ekyo ku nyuma nanterako $2 million simumanyi simulabangako kakati omuntu oba yakwadde $2 million obeera ku pressure banange nfudde nanyuma oba kino kinanyumira oba kino kinaavaayo ng'obeera ku bunkenke omwo mwennyini mwe batuseerera mwetukolera ensobi kuba obeera ku bunkenke so mune bwekityo bwe kyali ne banegomasi zange n'obudde tebwammala ezimu nesigala mu keesi kanyiza omala ebbanga nga siguze gomasi wemba bodde tekyuse nnyo bodde egenda kyuka nga nywedde akajanye nga nabanda byate gomasi zange okundekawo njazifunza ojja kufuna size eri nga yamaanyi ze nkubuulira inshallah. Okay, Hajjat, ebibuuzo by'abaana ba primary 7 bikomawo ddi? Bikomawo Lwakuna, tugenda biga ba Lwakuna. Pretty Nicole omuwulizaako. Pretty Nicole tumusabira ayite wanaayita n'atunoonyaako nga tumutwala mu secondary. Naye nga osuubira agenda kukomawo akunoonyeeko. Ombuuza nnyo ya Pretty Nicole nakugaba ebikwata ku Pretty Nicole bibuuze maama we. Nze wali nkubira akasimu nanga nti Hajjat ebibuuzo bikomye njagala genda mu secondary nga mutunga tumutwala nga asoma. Wali maana nga Hajjat njagala genda ku university nga tumwongerayo. N'ebisingako awo bibuuze maama we. Maza akajanja ako ke bayita akajanja lwaki bayagala nkulimbe oba nnimba ensi endaba atolimba ombulidde amazima kati ku annual baby junior school abaana bali batya musuubira ki in the upcoming primary 7 exam baby and junior school tufunye abaana bapya bangi alhamdulillah naye Hajjat soko simbe wakati abajja nga bangamba bagala basari batuukeeyo mbawadde bangi batuukeeyo mu inbox yo abatuuka era bangamba Hadija yatuwadde essimu yo era basaries nzibawadde baneekwasa kirala baneekwasa kirala naye nga abasinga mbawadde bajje abaana basome bwe banaamala ate mbanoonyeze basaries mu secondary ne ku university ala atuwa obulamu ekinjaga kulaba nga basomye bamaze nange ndisanyuka nga ndiyo mu kabuli nti nange nakye nayamba nateeka ettaffaali nga waliwo omwana akuze ng'akwenyumirizaamu tomanya be baliyambo ba annual tomanya ebityo oba tokyanyumiza ku ssomero okusuubira ebibuuzo okudda ebibuuzo bijja kudda bulungi of course nsuubira abaana baffe okuyita first grades nga mmeka ate baba bagenda kufuna sekendi anti dadi waffe yatugambanga dadi wange yaŋŋambanga nakutumye ku ssomero okubeera wakubiri munne yabadde wa first alina emitwe ebiri ozadde beddeolemwa Hajjati ng'olina kubeera wa first ng'akya first emirundi emeka ebbanga lyonna lwe nabeerako wa second yambuuza eyabadde first alina emitwe ebiri ne mugamba nedda dadi nti manya yabadde second alina emitwe ebiri yabadde first alina emitwe ebiri nti alina gumu nti kati njagala obeera wa first naye abazadde kigamba nti abedda tebaali bangu kati lumu nagenda ne ŋŋamba Prince Annual nti oyinza otya okufuna 90 mu mathematics nga otomula wafunye 10 nanga mami beera grateful oyinza otya obutangambako nti soko webale kusoma bulungi wano improving wano naye nga jukafe abazadde abaana b'ennaku zino nga bakyalenjinga okitegeera ne mugamba kale webale nesekerera kubanga ekyamazima nange nayinda basomye bulungi naye ng'omanyi as an African parent omwana olina omulaga nti gundi pull up your socks nga ofunye wali 10 newano njagalawo 10 nagamba nedda soko neebaze aliwe ngambe nti wano improving
Abennaku zino bw'oba onaamucriticizing osooka n'omuwaana ate ebirungi byakola kati ate awo n'ojja n'omugana naye katerezaamu Naffe abazadde be tebalina obwo obudde. akuyisaako kiboko haji naye nze sijja kukulimba jati sakwatako kisooka Wali toyagala. saali musiru wali toyagala. naye saali mubasooka Wali toyagala. Okimanyi kyangu ofune okubeera first. Naye nga kyangu nnyo okubeera first. mathematics yali tansobozesa Wali tomwagala. nga ntuse naddala mu secondary biology like sciences Walinga tozaagala. chemistry Kati let me accounts tell you, nze nange mathematics kati naye eno nga mu simukola history bulungi nga- geography luganda oluganda nga neerisanku No, Oluganda lwalinga hard naddala grammar. nga neerisanku lyenze yafuna y'essomero lyange mu luganda mu senior 6 Nze ngamba walinga toyagala kubanga nange subjects endala nazikolanga bulungi nnyo neera nga maafi si nnyo nga ziri niwe nagenda Makerere nensanga nga oyagala toyagala walina okukola mathematics nendaba nga te maafi yali mwangu nnyo just twalinga tetwagala kumukola nga wangamba okusolvinga equations ekyo kila ticha we Ate yajja mu maafi yabanga class quantity n'asoma formula. maths zange. Nasooka olaba obuzibu nga maxi ntine okolanyanga yakyanozoogera yagamba bugambi hadija FDC kankuli abaana lwaki basoma bubi ekisooka omwana taconcentratinga mu class ekitegeera nti class ezimu zibamu abaana bangi ekyokulala ndowooza kirabika nze nali ndi biased ku sciences kyegambye nti wali toyagala ne wabeera ng'oyagala bakati tulaba nze ndi musomesa nze buli mala okusomesa abaana ndi lecturer kati otumala okusoma mbaevaluate nga ne mbagamba munziriremu just randomly ne nkubuuza byensomeseza omwana buli wanziriramu byensomeseza nsanyuka manya nti I've delivered niwe kugamba tajja tusomye ki nga tokimanyi mba mpuli essina kyenkoze so omwana waba takola bulungi omusomesa gwobako ekizibu olina okunoonya amagezi gonna lwaki omwana ono takola bulungi era nze ku ssomero lyange naddala mu ssomero eririmu class ng'erimu abaana bangi like 100 plus aba talina budde bugenda kuvisitinga buli mwana nti ebibiina ebimu abaana baba bangi kati omusomesa nga tayinza kureachinga abaana bangi nnyo abo kati mukubeera nti muli bangi kati mukubeera nti abaana bangi nnyo n'omwana ntasobola concentratinga kujja nga amanyi ekimuleese kivula amasomero amalungi mbeeramu abaana batono mu classes kugamba factors nyingi eziremesa omwana okukola obulungi hajati ono omwana mulenzi Hussein yali yasanyalala ekitundu ekyawansi due to accident yazzeeko wano naye babadde bamuvuga alina ka bizinesi ke kaakola bambi atunda ebintu nze yandeeta wano buddole sibutegeera nimambye engeri gyali mulwadde nze yandeeta burobot nanga bwono burobot sibabuteeka mu kisenge nekirabika bulungi nemuwagira buwagizi naye bwewakakozesaako kalika sikakozesa nga nako nakawa mwana nemugateekayo mu kisenge kyo nanga yakaagadde katekayo light yambu kalungi yangamba ye kalungi ng'omwana muto yekamusanyusa naye nga bambi omwana yeetaaga okuwagira yeetaaga omuyambako asobole okufuna naye kati hajati ku nsonga yagundi ya surgery Hussein twamusindika mbayindi nendowooza tebakyayamba nnyo nga luli banamusindika eri gye bayambira oli omukyala nanangamba mbu tebanaba kumuyita ndowooza oba layini nnene omanyi nabalina ebizibu baba bangi oba tebakyayamba nnyo nga luli simanyi naye nga namusindika yamubayindi wa patel nangamba tanafuna buyambi omwaka guno Hussein musabira Allah amulabe amutunulemu koza anoonya emitwalo nga 44 n'ekitundu eza dola 445k US dollars. Nze nalabyeko amaze kunsindikira ano message nembijjukira nga tusaba ne gavumenti erongoosa amalwaliro kubanga ebyuma ebimu senga bibeera wano eno omuntu teetaga kunoonya ssente nnyingi nnyo ezo kumulongoosa emitwalo 44 mu kasanvu za dola zanoonya kamusabire bambi Hussein Allah abe nga amusaasira pozi kambateerewo ku kafaananyi awo ayagala okuba ng'oyamba ku Hussein alabe information ya Hussein ayinaako mu Equity Bank account okudonatinga
osooka okozesa Airtel merchant code eyo nga bw'ogiraba osobola n'okukozesa together we can info number enamba y'essimu nayo yagiteekawo yeyo gye yayita together we can ndowooza okumuyambako kale kati hajati ebyomusomesa Mr. Senfuma John eyagize gwe bakwatidde mu kikomera nga trespassing okuyingira okubeera ng'akozesa omwana omuwala wa form 1 obyogerako ki ebintu ebyo saabitegedde bulungi sijja kulimba mbadde nina engeri gye mbadde bizemu sitegedde nnyo bibadde bitambula naye ono bamukwatidde mu kikomera nga kiraga nti abadde alina chats ezigenda maaso wakati we n'omwana gwe yazze okulaba nti ng'omwana amugamba nti anti wange taliiwo ko omwami nti oba tufune loogi koya ajangu awaka anti wange taliiwo ate oluvannyuma ekyategerekesenga abazadde be batrikinze Mr. Senfuma omwana yabadde amuyita omwana essimu ya mwana nti anti we yasanze ng'already balina chats emabega eziraga nti babadde n'affair between the girl and the teacher nayagala akikakasa eddala ndowooza kwe kwagala ndowooza akole ki amuyite nze kyenyinza okubuulira abasomesa bonna batulaba n'ataliyo Mr. Senfuma tibanange tetwerabira professional code of conduct abaana bano betusomesa babeera baana baffe ukitegeera era Senfuma ne kamala kamutanda omusango gwo ne kumuka mu vi profession yabagiruzinze kuba tekikkirizibwa kwagala mwana gw'osomesa ng'omusomesa balwazi ogenda kuzifiirwa emyaka gyo gyonna even your reputation kati ani abaana kuwa omulimu ng'ate oyagala abaana so abasomesa bonna abali eyo beewale nnyo okubeera mu nsonga ng'ezo aye n'abaana b'ennaku zino tebatudde nze ngenda ndawo videos nga abaana waliwo akavidiyo ke nalaba nga abaana bagamba bali mu uniform n'essomero saalitegeera omu yajjamu n'essaati katukomerewo abasajja bammwe bwana buto ekitegeera so n'obwana obwo naye wakalaba nakalaba najjo nabadde ne council pressures era naye nangamba abaana bano baleme kusiriwaza basomesa gwe kitwale nti omwana ono omuto kyakola takimanyi kubanga munnange nno ebintu nga byakubijjidde omuzadde wagamba nti omwana wange muto gwe yamwonoonye tayinza kumanya nti omwana we musege yakuyita n'okuyita n'ayogera bino nabiri so abasomesa babeere nga beeteekamu ekintu ekyo nti oyo mwana nze ndi musomesa omulimu gwe ngwakusomesa mwana oyo kyenyinza okukyogerako twalabye nga Mr. Senfuma ayingidde mu kikomera ng'alina ekisaaganda ky'obupiira bwe kiti obupiira butya buno bwa football obwa football badde bagenda kusamba mupiira yali amusomesa ki sports ng'oseka sorry saagiraba sorry to be honest sorry saagitegeera bulungi yati yaze n'emipiira no yaze n'obupiira buno obw'ekintu ekikulu kisaaganda kiramba oyo naye atuleke era yagala ng'agenda kumutunda yabadde aze kulaba girlfriend we naye nga yabadde nabwo kituufu kisaaganda kiramba kavidiyo tanaba mpozi kukalaba poliisi nakalaba bulungi nga poliisi emugjamu obupiira mu nsawo yabadde n'obupiira buyitirivu nnyo omusomesa subhanallah kati bweteeberezamu omuntu alina emyaka 40 ajati aba alina abaana ate aba alina n'omukyala naddala bano abasomesa okimanyi nti nno oba oswaza famire basomesa beetereza amala okujja ku poliisi ne muddayo awaka n'asooka akuyisaamu infact hadija abasajja batusaasira ino ekintu kyonzijukiza twalinako waliwo oba sijja nakwogera position ye kubanga ate biswaza ate ndi proud of my university baje nasomera waliwo omuntu omu omunene ku university y'e Makerere internet yo yali yakakyaka yagenda n'abeera n'akawala wabiraba ebyo omwana yamukuba ebifaananyi omwana amukuba ebifaananyi yes
ebifaananyi bye tuwabira ebyatambula ennyo nedda ebifaananyi nyinza okubeera mu kyekiseera sabiraba naye simanyi Facebook yajjadde kale internet weyakyakiraawo we baatinkisa ennyo internet weyakyakiraawo omwana omusomesa oyo yali w'amaanyi nnyo nga mukwano gwaffe tumuwa ekitiibwa nagera n'akwana omuwala omwana amukuba ebifaananyi walaba bye baali bakola naye okimanyi nti omusajja oyo yalina amaka imagine okulaba bbaawo nga akoleba ebintu omuwala wa university so bannanga abasajja bano olina gye baali kakati nga wokyogedde olina n'abaana olina omukyala bakwatidde mu kikomanya ekisaganda ky'obupiira nti okwekyaza omuntu akuba ekifaananyi n'akujwetekako story nzajja tisiva wange oba bamuwaayiriza nti saabirabye nze musajja tubaleka bamuwaayiriza ndowooza kati obupiira bwe yabadde nabo yabadde ali nabo lwaki yabadde azze kusomesa abaana ngeri gye bakozesaamu obupiira obwana bwonde essomero ongambye kyabadde kikomera kya mwana kikomera kya muntu kya anti w'omwana naye nonaye musajja mugumu omenga gyengera mu maka g'omuntu n'ekisaganda ky'obupiira mugumu abasajja besawo baako omuzimu ndooza ajjukira nkeera nga bukedde yagamba nti byebamugenzi awo tebikolawo bikola ku bafumbo naye ekyomusomesa okuyinga n'obusaganda bwebupiira mu kikomera ky'omuntu omusomesa yakisusiza kale oba tebamukwatidde mu kikola naye yalaze nti yabadde azze nga tebabeera mukwata yabadde agenda kuyingira banda abasomesa beetereeze kinsijukiza abasomesa edda ku ssomero we baatukyawanga ngaakukyawa omusomesa ng'ayinza okukyawa n'akukyojja ggwe nze ninako n'omwana eyaŋŋamba mu inbox omusomesa eyamukyojja ate ng'oyo omwana namulenzi naŋŋamba olw'okuba mbeera nnyo n'omuwala nga tudisikasi nga tica ku ssomero tanjagala nkuba nyambula esaati yanfukamiza ng'ali psychologically tortured nga yagala nakudduka ku ssomero so bino ebintu bino eno bihapeninga ku masomero n'abasomesa abakyala edda ku ssomero baatuwalananga omuntu n'akwesimbamu olw'okubalaba oli tica akudisikasingira nnyo n'akunyiigira abakyala bo balina ebizibu byabwe ng'abakyala abakyala ava mu bbanga n'akyawa munne nga tewali na nsonga kati nga woze ng'onyumye bw'otyo nenyigira pinizo from the blue gozanyisa abakazi nava buvye mu bbanga nti oyo Hadija nga yesiga lipstick ali loud namukyawa nga tewali nnyo na big deal kati nsomesa z'obbanga nezivaako abakyala bwe butonde bwabwe abasinga obungi kati webaze Mungu naye omukyala ayinza ova mbanga n'akunyiigira okuba oyambadde akagatta akalungi nanyiiga byebintu byabwe omuntu najjanga musanyufu nagamba hey I follow you nakulaba ng'oyingira emmotoka yate nemunyiiza nange si kirungi kuba nansaara muli ali mu mutima gwagamba mbadde manyi omubambi wa layisi bulijjo ndaba mulabe si kirungi kuba nansaara yagaliza ofune ekitegeera bubaka ki bwolina eri abasomesa bonna naddala abasomesa abaami actually sina basomesa bokka n'abasajja abakulu 40 years ogenda okusanga emmotoka ezisimba okukuna ku university anyway kale baba university baba bakuze naye ng'era olaba bali over age naboogedde mpozi embudde mbuzi nti batusaasire we by the time obeera over age oba oyina abaana oba oyina amaka lowooza ku bakyala bo ndowooza ku mukyala wo yesu omukyala ayinza okuguma n'abanga atalina kyalabye naye tekitegeeza nti aba talumiddwa okimanyi nti omusajja ayinza okukuswaza n'abaana botannazaala ne baswala for the rest of your life nzigambye kali akafaananyi kooli omusajja ke yakola mukutuufu omukazi yaswala n'abaana be bonna kati imagine omusomesa n'ekisaaganda ky'obuntu obwo ddala abaana baali bannyonnyola ate nti yali talina kyagenda nga mulimu ekisaaganda ky'obuntu obwo
n'ennusu 1,000 oba 1,000 lwe yabadde agenda owa omwana. Bw'oyogera ku nnyambala abaana ennaku zino gye bambala dokita, nalabye ng'abantu bazizza ebintu bya Britannical ku intaneti nga barefaringa ku muwala ono gwe baalaze mu kifaananyi. Abazadde bubaka ki bw'olina eri abazadde? Kubanga nga abantu bamanyi ndowooza okwambala obulungi kw'abasiraamu ffekka. Okwambala obulungi si kw'abasiraamu ffekka. Okwambala obulungi ate kuyamba gwe kenyi. By the way, oba nti kale abantu twakula tutya? Kubanga ennaku zino abaana bakulira ku speed. Balina emibiri eminene. Ne bakkiriza nti ekitabo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye yajja nakyo ate kyasinze bakiyita mu jurisprudence mu mateeka. Nti amateeka Quran ge yajja nago ge gakyasinze. Ababyogera si basiraamu bazungu bana ba research. Ukitegeera? Nti baba bakugambye nti oyambala obulungi obike ebitundu byo ebisikiriza baba bayamba gwe nga gwe. Ukitegeera? Si kuba nti musiraamu alina okubika. Kati omwana oyo w'omuleka n'ayambala obugoye naye kagire oba omutadde mu katyabaga nti kyangu nnyo omuntu omuharasinga sexually kubanga yennyini bagamba atunda ayolesa aba yeetadde mugundi mu mbeera esikiriza. Kati nga Pastor Bujenga alina ka video ke yakoze nga tugamba mbutambule nga tunyenya obubina. Nagenze n'enkomentinga memugala nedda Pastor Uganda zaabu. Abantu bajja kukola accidents ku makubo. Yes. Bana bawala banna Uganda bonna bawala balungi. Bonna Katonda yabawunda. Katonda kugamba bala batambule bati. Bannange omanyi kirabere mpozi nga ba trafficking gwe banaatwalamu. Nze namugambye Pastor awonedda. Awonedda. Naye ku bigalu bindi. Ebigalu bindi byo bituufu. Nakulabye nga challenge ogitutemula nga awulajati. Tulabire muli abo tatwagala. Naye byokutambula nga we yabyogedde. Omuwala ono bamutadde mu katyabaga gw'ogamba ebintu ebyo. Abantu balina amaddu. Olaba omuntu akwata akaana akataaka emyezi 3. Anti ennaku zino abaana babalya mmere ki abaana bakula mangu. Emibiri migimu kituufu. Nze kawalabe ku bato bange. Oyinza okulowooza twenkana nabo. Abato nnyo bali mu form 2. N'ayambala si bulungi. Bawanvu bakoma eri mu bbanga. Form 2. Abaana tubayambeko bayiva okubayambayambako balyambala nga bwe baagala nga bakuze bategeera bamanyi na lwaki asaze wayambale bw'atyo ne kati nga bakyali bato tugezeeko bayamba tubakugire kiyinza obaleetera obuzibu. Bwe tugenda ku nsonga y'abazadde okuwa abaana amasimu ey'okusomero mukkiriza abaana amasimu. Omanyi omulembe guno gwa digital, it's a digital era. Omwana batalina simu era asanga laptop asanga computer ne simu omwadde yaki. Kati nga during COVID abaana basomeranga ku masimu. Era talinanga simu ndoza teyasoma. Naye omwana mu regulating waliwo apps ze bateeka omwo ng'osobola okulaba omwana obi ali mu kulaba ku simu ye. Kitaba. So wosalawo nti omwana omuwe simu baako gimonitoring olaba omwana essimu agikozesa ki. Musange nga tudda omugambe mpe simu eyo. Amanye nti mami essimu yange agimonitoringa just sibeera obeezaawo nayo. Kitegeera bakati nga abaffe balina zi WhatsApp groups abasomesa bacommunicatingira muli olina kufuba kulanga omwana biki byayogera ku ssimu. Ate abazadde abagamba nti abaana tebalina kubawa ssimu paka mu form 6 kwekyo kyogerako kyo kiyinza okukola balina mu national curriculum. National curriculum ndoza essimu tezeetagisa nnyo omwana asobola okusomerera ku kyoka and blackboard. Ne kati mu international schools abaana balina smart classrooms. Internet kugamba is part of them. Just mwana mugaidinga n'omulala tulina kulaba pornography n'obeera nga ezimu oziblocking kati olaba essimu ogifuula free omwana asobola nga alina kyasakinga ku Google wayita omuwala yeeyambudde tobirabanga ku kantu kapopinga ate ne kakukaka n'okukalaba kiraba olina okukalaba. Kati oba olina okulaba nti omwana ono gwewadde essimu olina byokugidde tagenda ku Google agende ku Kido asakingire eyo ebintu ng'ebyo. Okay, Hajat, tweyanza mukwano sibula abantu. Abantu babadde batuwa ku HK Media mwebale kubanga mubaddeko. Mwebale kubanga mutufollowinga nga mutwagala.
Tusima bwongera. Oba mbagambeyo kakyakalala. Kerabidde. Okerabidde. Bannange yoyo Hajati wammwe Hajati mukyala mulungi nga bulijjo. Mukyala wa kitiibwa njagala nnyo okukola ne Hajati nnyo. Simanyi oba ye ayagala okukola naga nti abantu bagamba nti nkwesibako. Ne bannange bannayi baani babyogera. Kiri kuyitira ntyo. Bukati nkukopa n'engeri gy'oseka. Oseka otya? Simanyi. Hajati. Okay, bannaye kati sibula abantu. Jati kulokuna ebibuzo we bidda nkeera ku annual junior baby school. Njagala ndaba abaana bwako. Ojja gendayo ku annual baby school ne kati nze jjukira ebibuzo we bidda ate nsooka bigabira amasomero g'e Kampala. Kati mu Central Division. Bonani abadde ankubira ndinga office line. Mu Central Division tujja ba tubikwasaganya nga tuwa amasomero gaffe ne education officers amasomero amalala. Ne katusibe nti abaana ffe bakoze bulungi. Bana nina bursaries za secondary. Ebibuzo kastabidde babenga bankoonako. Abaana tubenga tuwa bursaries mu secondary schools. Abatali bulungi abali obulungi musasule school fees mu masomero amalala. Abali abatali bulungi tuwa bursaries kankubireko ku simu. Okay. Bino bye nalabye be bakulonda ebyako kibiki? Bannange olese no kyogerako. Kati waliwo Muslim channel ya nominating abantu abadde impactful mu community abalina kye bagasse ku ggwanga. Kati babeera nga bantadde under life coach excellence award. Naye ogenda mu Play Store nti ekiriwa ekya life coach anti kakati bino ebigambo bye twogera bina kye coaching omuntu katuva kubuulirira Pheobe ngije twagala yeyiseemu kati Pheobe waba asimye ebigambo byaffe oba naawulira tubadde nga bamucoachinga nti mune woogenda mu bufu tebakucoachinga kedda ngo ate oli tomanyi na mathematics kakati wabanga osima ebigambo byaffe sente zotegera okuba ogendagenda ku Muslim ogendagenda ku store Play Store oteke Muslim channel on voting ndi ku life nsoboleyo link okugiteeka mu description. Yes, giteeka. Abantu abatulaba ne bakulonda. Giteeka. Bakulonda. Kituufu giteeke mba ne munonde under life coach excellence award. Wabulaba nga nina kye nali nga seko ku bigabo byenjogera. Aze ndaba. Agwampadde akalulu. Ne by the way bali ffe tu leading right now. Wow, that's amazing. Ate nga tuliko abantu nga musanvu ate ffenna abaliko tuli bakyala b'amaanyi. Kati eno awadi egirako akasente. Munange mbuti era ne bagay batuweeyo akasente. Nze bangambye awadi ne batuwe kasente abategese mu butuufu. Bampeyo n'akasente. Kituufu. Kale bannange mbaagaliza olunaku olulungi. Eno ye Natural Tea Hub bakola majaani agasala weight. Ozadde ku mwana oli scared nti weight eyinza oku overtaking nga notazaawo figa gegana majaani g'olina okozesa oteeka amazzi ganyoga gokka. Aba BBS Shovels bakugamba nti genda bakolere visa ekutwale Dubai mpozi n'aba Platinum Wellness Spa bagamba spa yaabwe ennungi nnyo ddala. Yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba.